Chatta Heleni nani yamuta. I think teacher alina question yeyo. Checha Saheleni nani yamuta kati Kalangala wentu Kalangala bamanyi. Checha ali kyakwogerera. Buli omu amanyi Checha Saheleni nani yamuta. Alright, a breaking news. Omuliro gukutte wali e Kalangala. Ababaka aba National Unity Platform bagambye neda tetugenda kuvaayo mpaka nga Irene Nampala afunye obwenkanya. Omukulu SG David Lewis Lubongoya avuddeyo naye n'abyogerako mu maaso awo omukuletedde Aida Nabayiga agambye yawangudde era video mu maaso awo njirina mugenda kuba mutubulira ebirowoozo byammwe mu comment section. Gumunankyukakyuka ali eyo video eno giwe obudde oba osobodde giwe ka like okubeera ng'etambula ku speed eyawaggulu nnyo tomanya eyinza okutuuka ku oyo asobola okutuwa amagezi esobola okubeera nga atuwona abaana abasajja. Olunaku olwaliro nga bwe nkugambye omukulu amanyikiddwa nga Aida we tugenda okutandikira avuddeyo n'akakasa Bannayuganda n'agamba nti no ye yawangudde side z'eri e Kalangala naye ng'ebyaddala naye akirabira ddala nti no akalulu ako si yakoze ki si yakawangudde. Njagala weetegereze video eno ombulire nga gwe yasomako communication skill nga gwe asobola okubeera nga alengerera wala omuntu gwe twandigambye nti no forecasta wa omuntu asobola kale omuntu yenna asobola okupredictinga byawala nga osobola n'okusoma moodi z'abantu. Ono omukyala ebyaddala gw'olabye ng'eyawangudde side z'e Kalangala ng'ogenderera ku confidence gy'akozeseza facial expression n'eddoboozi mumbulire mu comment section awo yawangudde oba nedda. Sooka omuwulirize tumale tukomewo ne SG David Lewis Lubongoya. Ne bannona ekifo ky'omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Kalangala. Mwebale nnyo ab'emikwano era mumpoze ebbanja. Ebbanja lye mumpoze lya kulaba nga services ezitannatuuka Kalangala zituukayo. Basebo ne banyabo tulina ebizibu ebiruma Kalangala ebisinga obukulu ebizibu ebikwatagana by'obulamu. Byobulamu ngo yaffe Kalangala tetulina ddwaliro. Omuntu ava mu bizinga eri waggulu ne bamulitwalenga ku center fair wano ate ebyo wano ne bigaana ne bamutwala e Masaka ne bamutwala Entebbe. Oluusi kibeera costly abamu abantu baffe tebakisobola. So ng'omukulembeze nja kwenshuwaringa that nzijukiza gavumenti yange kubanga era gye nzikiririzaamu NRM okulaba nga tulobinga eddwaliro eddene ery'e Kalangala naffe ebintu byaffe ensonga zaffe ez'ebyobulamu zibeere nga ziggwera wano nga tebatutwala Masaka oba Entebbe. Tulina ekizibu mu nnyanja. Abavubi baffe abamukene tebakyavuba bateekebwako ekkomo olw'ensonga nti baali bavuba amasambo nga galeeta obunnyanja obuto. Bakama bange nja kumakinga sure regulations ennambika ey'ebyenvuba byennyanja ebyenjawulo Bannakalangala byetuvuba empuuta engege mukene kyekole mwabu bwangu kulaba nga n'abavubi ba mukene baddamu okuvuba nabo beyagalire ku nsi. Twesanga nti mu Kalangala era mulimu kukyalimu envuba embi naye ng'abantu abavuba obubi tebaagala naye ng'embeera yebawaliriza okukola kyokka. Bakama bange nja kubeera mu ssaala nga gavumenti bwe yaleeta PDM naffe abavubi etuwe PDM owa abavubi abantu baffe basobole okuva mu bubembe basobole okufuna ensimbi beyagalire mu Uganda lwabwe tweyagalire mu Kalangala ekulaakulane. So bakama bange neeyanza opportunity empeereddwa era njagala kuwera kingenda kubaweereza bulungi Bannakalangala era temugenda kwegusa kulaba nga tuzimba Kalangala yaffe kulaba nga tuzimba Uganda yaffe. Alright, ndowooza mumuwulidde bulungi nnyo. Nze ndowooza just okwo kubadde okwekaza. Omukulu David Lewis Lubongoya avuddeyo n'ategeeza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nti no bwebyadala waba tayagala okutegeka obululu atugambirengawo oba gambirengawo ebibiina ebirala so that babaleke basobole okubeera nga bafuga eggwanga lyabwe engeri gye bakola ki engeri gye balyagalamu. Ate n'ekirala mukisobola okubeera nga baclaiminga obulamu bw'abantu ko ng'okukozi yagamba nti no okusinza ku information evidences that has been collected ebyadala balaba nti no okufa kwa Nakimuli Helen was not accidental. Otegeera
asinga bali bagamba fibroids ezamujjawo biki ne ku ngeri gye babalamu ebintu n'amaanyi ge batadde Kalangala. There must be something that is going or that is going to happen there in Kalangala. Yetuna kubeera nga tukola ki nga tumanya mugenda bamutubulirawo mu comment section mulowooza lwaki NRM byaddala yataddewo forces ez'amaanyi nnyo okubeera nga ewangula side zeeyo Kalangala. Ate ne lwaki President Kaguta Museveni bwe yabadde Kalangala NUP baagiganye okubeera nga ekola lale yayo okujjako kyenalabye kye babakiriza okubeera nga bakola conference call ya His Excellency Robert Kyagulanyi yasobola okubeera nga ayogera n'abawagizi ba Irene Nampala virtually abaali bawagizi baganda be bamuganda omugenzi Nakimuli Helen kati saawa zineeno bannange bitemu tubyogerako ne tulya n'obusungu sokolerize SG wamu n'omukulu Irene Nampala nga naye abanja obululu bwe katandikire Irene tumanye tweyongereyo mpaka wa SG David Lewis Lubongo watana subscribing kadi kajamba personalizo katike all nyongera kujokiza Sheikh Ashraf omusomi wedua namba zezidi yao zisembia yo 711 mukubireko wa inbox ni WhatsApp ajaso kwiranga kukola good video soko jirabe Chicha Heleni nani ya mota I think chicha ya ina question yeye Chicha Heleni nani ya mota katika Kalangala wentu Kalangala mamani chicha alichakuogerera buli omwamanyi Chicha Heleni nani ya mota naye ebyo tujja kubyogera encha netwagala kwebaza tubaza foot soldiers baffe bambi abo ebweru wa Kalangala nabo mu Kalangala abala bakyali basibe abala babayodde Omuntu mwatulabyeko kubanga zamushiwa bangi tebanabyeko twabadde mu bizinga era abakulembeze bangi bakyaliyo twabaleseeyo mu bizinga tebanakuvaayo abaana baffe bangi babakutte gye bali tukyageza okulaba nga babata naye twebaza abayise mugubi ne mu bugumira abe bakubye emigugu abajje bakubye twebaza obutasanga mukono wadde ebibatuuseeko kati munzikirize nga situnaba kugenda wala njagala kuwa omukisa Honorable waffe Nampala yenyini ebigambo bye mukamwake nga yebaza banakalangala nekyo kyawulira ku mutima kyandyagadde okuberanga tuli mu masekati g'olutalo wakati w'abannaffe tutategedde ffe twadde tumanyi tuzze mu kulonda naye nga bo bannaffe bajiridde kulwana kuwamba oba oliawo n'okutta Katonda yatutaasiza butaasa ne bitabawo kuba bye twayiseemu bingi nnyo tubasuubiza nti tugenda kutuula teluyinza kuleka kulwana kwammwe n'amaanyi gammwe kuggweera mu bulumi katufube ffe okulaba ng'era bwe twabasuubiza ekintu kyaffe okulaba nga tusobola okukijjayo naye mwebale nnyo okulaga obumu mwebale nnyo okwagala Kalangala yammwe mwebale nnyo okulaga nti temugenda kutiisibwa naffe tusaba tubeere wamu nammwe tugyeyo obuwanguzi bwaffe naye mbakulisa kubanga nze manyi mwawangudde Kalangala tubadde tugeze kalulu naye of course nga bwe tubagambye tumaliriza nga tubina akalulu wabula nga tuli mu lutalo lwerere era omuntu yenayina agamba nti Kalangala wabadde akalulu abatategeera bulungi badamu of course ndabe babuuza lwaki naye tubatubira mu tugenda mu lulu luno simanyi omuntu kyaba tusuubirako lafuzamu kati twalina mubaka waffe ono gwe Nakimuli Kalangala naye mubaka waayo kati oli bwagamba nti bwabawo by election eyo tutuzeze ekifo tetugendayo basimitegeera naye weewaawo naye abaine ensonga kubanga akalulu ekyamazima Jimmy Museveni kafudde ekintu kirala nnyo tugenze tukayo nga kyolaba buli wamu ze motoka ezitayina n'amagezi agenda ku polling station nga bamaje bajja ne bateekamu obululu ne batuuka ne bagenda ku polling station endala bakozesa emotoka ezimu nga ziriko n'ebifaananyi byabiki nga tebakyayinamu kujja konna ne tutuuka n'okubira akakiiko k'ebyokulonda okujja okugezaako okutaasa embeera ne bajja ne bawa instruction zibano ne bagamba kino tekirina okukolebwa abamaje ne bagamba nedala tekigenda kukolebwa so embeera eyo ebadde Kalangala kyanaku nnyo nti eggwanga lyaffe liri mu mbeera eyo katotoogerera ogenda mu kalulu naye n'otuuka ne mmala ebiseera ne muwonona ssente ne mukola ki naye okuvaayo ng'ebyo ebigenda mu maaso so bannayuganda of course tulina ffena okwegulirira ne tulaba ki ekyokukola
kubanga embeera eno tosobola genda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Okay, ekisoboka okubeera mu ggwanga bweti namugenda mu kalulu ne bajja ne batekinga oba polling stations ne batikinga obuntu bonna bonna waliwo buno obumu awa BVVK abamu ne bagaana okukozesa waliwo polling station emu oyo presiding officer abatagezaako okunyonyola ebaddewo ne bajja ne bamuteeka ku mbingu. You can imagine presiding officer ne bajja abasajja ne bamuteeka ku mbingu namugamba kakati bw'oba osobola okukwata presiding officer wa polling station n'omuyisa bwoti ng'agezaako okunyonyola ebaddewo kikiba kigenda mu maaso. Secretary General w'ekibiina Mulamba n'atuuka ku polling station n'agezaako okulaba kyebigenda namulaba evidiyo eyo oyo RDC w'Essembabule ajja era n'aŋŋamba saagala kukulaba wano era n'aŋŋamba mu dakiika 5 bw'oba okyali wano ojja kulaba ekinaakutuukako. Twatuuka tutya mu mbeera eyo nga kubanga awadde ku polling station balabe nga kibasuseeko bagamba katuweekubira enduulu eri SG waffe nevuga emmotoka nenzija polling station eyo n'amagye gatize ne gatikinga byonna byonna. RDC kyakoze bwatuuse oyo w'Essembabule n'akubira ab'amagye n'akola vidiyo mubulabi era n'agamba nti wano mwina okuvaawo mu dakiika 5 zokka zokka era mbadde nakasimbula bwe nti bannaffe abadde bakyaliwo nga bakyusa emmotoka bakidandala n'ababaka abalala ne bwe bakubakuba. So weebuuza eggwanga lyaffe oliraga naye era nze ndimukkiriza era nsoma byawandiikibwa nti bw'oba osoma ekitabo ky'okuva oba Exodus Bayibuli egamba nti Katonda yakakkanyaza omutima gwa Falaawo. Sayini zonna zonna ezaaliwo neyeyongera okukola ebyambyo neyongera okukulira abantu neyongera okukola ebikolobero ku bantu nga Katonda ali kumpi kubanunula. So oluusi mugenda nogamba kikino ekigenda mu maaso naye abamu tukkiriza oluusi Katonda ayinza okubanga yali mu kukakkanyaza emitima gy'abantu bano abatufuga okulaba nga bagenda mu maaso n'okukola ebyo byonna byonna bye bakola alyoke ayoleke obuyinza bwe naye mukoleka obuyinza bwe kitukakatako ffe nga bannansi naffe okwolwanako okukola kyetulina okukola. Njagala kwebaza abantu baffe ab'ekalangala kubanga ekyamazima batuwadde akalulu bakatuwadde mu bungi nnyo nnyo batuwadde akalulu era buli polling station gyobadde ogendako abantu ba bulijjo bonna nga bagamba nti tumaze kulonda amulera naye kyebakoze mu bizinga eyo ne ku lukalu mwakirabye ensi yo naye nekirabye kati bagende nno benjoyinge bagambe nti bawangu obeera otegeera otya kuvaayo nga oli mu kuserebulatinga oluvannyuma lw'okukola ebintu bwe bityo.